Gye buvuddeko waliwo envuuvuumo ezatandika okuyitingana ku mitimbagano nga ziraga nga akakiiko k'ebyokulonda bwe kafulumizza enteekateeka ez'okulonda basentebe b'ebyalo ssaako obukiiko obwabakyala. Olw'embeera eno bangi ku beegwanyiza ebifo by'obukulembeze baatandikirawo okweteekateeka nga bakuyega abantu baabwe mu ngeri y'ekimpowooze. Mu yoka zooni ebintu byenkoze gye biri bingi, ebimu si byakweyogerera, abatuuze abasinga obungi babirabako. Engezezzaako okukola mu levo yange nga LC1 General Secretary ngenda bikola nyongere nako. Kyokka nga bikyali awo ate waliwo ekiwandiiko ekyafulumiziddwa akakiiko ak'ebyokulonda nga kisambajja enteekateeka bano ze beesigamyeko nga kagamba nti zaali za munda era nga si za nkomeredde. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya gwe tufunye ku lukomo lw'essimu naye ayongedde okutangaaza ku kiwandiiko kino. Nti tetufulumyanga pulogulaamu yonna ya kulonda okwo tennaba kufulumizibwa era ekiwandiiko ekitambula si pulogulaamu ekakasiddwa ey'okulonda okwo. Twagala okubategeeza nti okulonda bwe kuti twe tuba tukutegeka tufulumya enteekateeka ne tutegeeza eggwanga lyonna mu butongole n'abakwatibwa ebibiina by'obufuzi n'abaagala okwesimbawo wamu n'abawagizi baabwe n'abamawulire okutwaliza awamu ne tubategeeza ensonga eno era ne tulambika bulungi nnyo engeri gyegenda okutambulamu ne tuwa ne ba stakeholders oba ekikwatako obudde okwetegeka okusobola okwetaba mu kulonda kuno. Kino kitabudde ababadde beegwanyiza ebifo ebyenjawulo mu miruka egy'enjawulo mu ggombolola y'e Makindye. Twakola ne ffoomu nga kyalo kireeta tiimu, buli tiimu evaayo kyetubadde tukola leero. Ogenda kulaba kino kati kyatugudde ng'ambushi. Bbugumu olwedde libadde litandise era bw'owulira mu zooni zonna ezinninaanye n'eyeewange ffenna tubadde beetegefu nnyo ddala okulaba nga tudda mu buto okweddiza ebifo byaffe. Ebintu ebyo ate otuwulidde nti bikyusa ate nga ekipapula olaba ebipapula byonna byafulumye nga byavudde mu kifo kye kimu. Ne twebuuza nti ate ebyo byaze bitya okugamba nti no basazizzaamu okulonda. Yasin Oma nga ye ssentebe wa LC ey'okubiri omuluka gw'e Bukasa agamba nti obuzibu bwandiba nga buvudde ku bibiina ebimu okuba nga tebinnafuna bagenda kwesimbawo mu bifo bino mu bitundu ebyenjawulo. PS Ramazani Ngobi yavuddeyo bulungi n'agamba abawadde ssente tebeekwasa kubanga luli akaluka abakyala baabawa ssente ne bategeka buli kintu last minute ne bakayimiriza ne beekwasa NRM ebadde talina fulaga ate nakyo tumenya NRM pati yaffe. Kati bano baagala Palamenti eyise etteeka eriwera enkola ey'okwesimbawo okukaddiza ebibiina ku mutendera gw'ebyalo nga bagamba nti kyakuyambako okukendeeza enjawukana mu byalo. Wabula tusaba tubeere muntu omu. LC1 tebeera mu kibiina nti nze ndi wa NUP nsalira booti, nze ndi wa movement nsalira booti, tekibeerawo. Of course obukubagano tebujja kubaawo, tetujja kubawo kwawulayawula mu bibiina, tujja sigala nga tuli muntu omu. Kati akakiiko ke kalindiriddwa okuvayo n'enteekateeka y'okulonda ennambulukufu oluvannyuma lw'okufuna ssente z'okutegeka okulonda kuno.